n'abasuubiza kubakutusa ku situation ey'Abaakosebwa mudslide. Twatuseeyo olunaku lw'eggulo ne tusanga abantu bakyali mu kampu. Ate kampu eno gye twogerako yeri different kweri ey'Emuhocha gye tuteera genda, kubanga waliwo omuntu omu eyafiirwa abantu bana. Alina ettaka lye lwe yalaba situation abantu gye balimu nasalamu kubawa ku ttaka lye ekitundu bakole ki babeerewo kwekumirawo. Ng'alowooza gavumenti egenda avaayo mangu ejeewo bano abantu ebatwale mu kifo eky'egavumenti either ku ttaka lya gavumenti. Naye sawa zino tugenze mu mwaka gumu n'emyezi egigwamu, gavumenti tenavaayo kugyawo bano abantu kubatwala ku ttaka we bali supposed kubeera. Bali ku ttaka lye, yafiirwa famire ye, bali awo mu ntaana mu makati we yazika abantu be. So baalajjanidde gavumenti naddala eveeyo esengulewo bano abantu ebatwale mu kifo ekirungi, kubanga lino ttaka lya musajja. Bali ku church, waliwo church, bali ku ttaka lya church n'ettaka ly'omuntu omulala nga ttaka ly'abantu si lya gavumenti. So bagambye gavumenti yanguyemu ku bintu n'esengulawo bano abantu n'ebatwala ku ttaka erirala, kubanga nabo balina ebintu bye balina kukolera ku ttaka lyabwe. Katuulireko oyo chairman naddala akulira kino ekitundu ku mbeera gye balimu, nga tugamba ku mbeera gye balimu ng'abo abantu. Na haki tarehe 7 usiku hiyo kitendo alitendekwa. Pamoja na hayo watu yetu walikufia ndani ya kitendo hiyo watu 16, bado mmoja anapotea. Walivunjiwa manyumba zao, wakasindwa sehemu ya kukaa, kila kitu alienda. So hakuna sehemu wanaweza wakaenda. Cha kufanya yenyewe ni kwa kampu. Na kuomba government kusaidia sisi kwamba kama wanaweza wakapata sehemu ya kuweka watu hiyo. Anzo sura ya katambi. So embeera eyo eri mu kampu omulabe wa Salt TV naye tuli mu kukola empozi nga Salt Media tugenda bawa amawulire agasingako awo nga tubalaga kampu zonna 2 n'emyezi n'emyaka gye batutenga bali mu kampu, gavumenti ng'ebasuubiza kubaja mu kampu. Bano abantu babawa ssente lwe baafiirwa abantu baabwe, gavumenti buli muntu yamuwa $5,000, yafiirwa abantu 4 bamuwa miliyoni 2. Eyafiirwa abantu 2 ne bamuwa $10,000. Naye kye twasanze gwe baafuna yafuna $2,000 akyali mu kampu. Ne weebuuza lwaki $2,000 ze baamuwa nga controlese tiyazikozesa kugula ettaka, nazimba ku n'ennyumba, bo baalya ssente ne zigwawo completely. Bakyali mu kampu baagala ettaka lya gavumenti. Naye tuli mu kukola eno emboozi nga Salt Media tugenda batusako ebisingako mu mawulire gaffe Omunyusi live n'Omunyusi kusatu. Over to you. Olabye etenti bwe zifaanana noleka weewuunya ababba amabaati. Baba $2,000,000 bagula amabaati. Baafuna akasente. Baafuna akasente $2,000,000. Lwaki tebeegulye amabaati? Naye eggwanga lino lumu tujja ddi waka aba DP. Kuba empala nino yo terikoma.